bagudde ku mulambo gwe. Omulambo gwe guzuuliddwa era ne kikakasibwa nti nno Namusisi Carol yafa, era nga kino eno kimaze okuteerebwa mu nkola ne kitabaala eggwanga lyonna okumanyisa abantu nti omuntu bulijjo anoonyezebwa. Carol ono munnange kigenza okuzuuka nga mufu. Ebbanga eriyiseeko omugenzi yali anoonyezebwa abantu be ng'abamu batandise n'okulowooza oba yalwala, abalala ne bagamba oba bamuggyako bujja ssimu, abalala ne batandika n'ogamba oba ali mu kkomera ng'ensangi zino. Ki ekyatuuka ku mwana ono? Ki ekiriwo? Ne bagezaako okwogera ne bakama be batamwatamwa butamwatamwa, ne bagezaako okunoonya abantu be balina okontakitinga bakonfaminge omuntu waabwe waali oba nedda, wabula gye bigenze nga biggweera munnange ng'ate mawulire ga nnaku ddala okumanya nti nno nkuba kyeyoono bulijjo anoonyezebwa munnange z'empewo ezikunta. Ffenna eryo lyekkubo, tetumanyi ddi muntu lw'ayina kugenda. Mungu y'ayina enteekateeka za buli muntu, ezange ezizo. Osobola okubeera omulamu leero, enkera munnange n'oba nga toliiwo. Bwebwo obulamu Katonda ffe bwe yatuwa, bw'atyo bwe yatutegekera tuli musasulira ekibonerezo kye tutaakola, omusango gwe tutazza. Abantu abaaguzza mulala balala, wabula ate naffe abasasula tuli balala. Y'ensonga eyo ey'okufa. Mbasaba mwenna abamanyi omugenzi ono bambi kitalo nnyo ddala, kibi nnyo. Tetwagaliza nkuba kyeyo yenna kufiira ku kyeyo, ekintu ekyo kiruma. Okufiira ku kyeyo ekintu ekyo kiruma. Era buli lunaku nsaba Mukama nneme kuddirayo mu bokisi. Musaba nnyo anyambe buli kintu kyonna kyenkola nneme kugwa mu mikono mikyamu. Nsiiba nkimusaba. Wabula nga nze Shila Adita, subscribinga ku YouTube channel yaffe eno, kwata ku notification bell nga buli video na gye tuteekayo ekutuukako, commentinga in the comment box below so that we can know your thoughts about the videos we do make. Katugendeko mu katambi ka muganda waffe tukawulirize ate era tubeere nga tukomawo. Kitalo nnyo nnyini ddala. Namusisi Carol gwe tuludde nga tunoonya kizuuliddwa olunaku olwaleero nti Namusisi Carol yafa. Namusisi Carol twebuuza yafa ki? Kampuni gye yayitiramu emanyikiddwa nga Optimal Money Power ne ofiisi ey'e Saudi Arabia emanyikiddwa nga Tamukini esangibwa mu Jidda babadde nga babuzaabuza maama w'omwana ono. Basooka ne bamugamba nga omwana ali mu ddwaliro. Maama bagamba mumpeeko ku bifaananyi bye oba ku vidiyo, munkubire ku vidiyo koolo mulabeko oba ddala ali mu ddwaliro. Ne bamubuzaabuza nti mu ddwaliro tebakkirizayo masimu. We lwava awo maama mu kulemerako ennyo nga bamulimbye biweddeyo, ne batandika okumugamba nti omwana we yadduka mu ddwaliro. Mbu yali ne supervisor n'agenda mu kiyigofuka agenda okudda ng'omwana katanda taliiko. Ne twongera nno wamu okweraliikirira omwana abula atya okuva mu ddwaliro. Ne lubeera ku olwo ne tuvaayo ng'abakyeyo Initiative Uganda ne tulanga Namusisi Carol, tunoonyeza Namusisi Carol mu buli nsonda yonna. Namusisi Carol nga talina waalabikako. Bawuza kimu omwana yadduka mu ddwaliro. Nga ebyo byonna bigenda mu maaso, babadde nga banoonya engeri ki gye bagenda okufulumyamu amawulire g'omwana ono oba okufa kw'omwana ono. Ennaku 2 emabega olw'okuba nti maama yali yeesitula n'agenda n'awaaba mu ministry. Kiteeberezebwa okuba nti kampani yayitidde mu ministry okulaba nti bategeeza maama okufa kw'omwana we. Ennaku 2 emabega baakubira maama essimu ministry ng'emugamba nti omwana we yalabika naye nga mulwadde nnyo era yatwalibwa mu ddwaliro. Jjukira emabega dde batugamba yabula okuva mu ddwaliro. Maama ngamba ebigambo ebyo ne mugamba nno wano balina kye bakweka. Era nakitegedde ne ngamba kanninde ekiddako. Olunaku lwaleero ministry yennyini ezzeemu n'ekubira maama ne mugamba jangu. Ne bamubikira muwala we nti Muffu. Naye kiteeberezebwa okuba Namusisi Carol yafa ku lunaku lwe yatwalibwa mu ddwaliro lwe baali bagamba mbu yagwa eddalu. Omulalu teri mulalu afa, babeera kasasiro ne baalya kasasiro ne babeerawo emyaka. Namusisi Carol teyali mulwadde wa musujja,
teyali mulwadde wa mutwe, teyali mulwadde waki, wabula nga bo bagamba yagwa eddalu. Olunaku lwatwalibwa mu ddwaliro, ofiisi emanyikiddwa nga Tamukiini baagikubirako essimu okuva mu ddwaliro, abaana abaaliwo bakirumiriza nga basaba ssente ezigenda okusuza omwana oyo mu ddwaliro. Nannyini Tamukiini n'abagamba takyalina mugaso, ndaba agudde eddalu. Ono that day lwe balangirira okubula kw'omwana mbu yadduse mu ddwaliro. Teyasulayo olunaku na lumu mu ddwaliro, wabula lwe baamutwala ku makya akawungeezi ne balangirira nti yadduse mu ddwaliro. Kino kiragirawo lwatu nti omwana ono yafa ku lunaku olwo lwe baamutta. Amazima gali nti Namusisikkalo teyafa yekka, naye Optimo Company ne Tamukiini, Mukama abalaba. You know everything about kukufa kwa Kalo. Wano we mbagambira mwenna abaana ne ku mawoofiisi gammwe temuli safe. Boosi wa Kalo yakola omulimu gw'omwana olwatabuka ng'alaba omwana munnange agudde eddalu, n'akwata omwana n'amuzza ku ofiisi. Naye ku ofiisi gye baamuzza nti bataase obulamu, naye ate nabo bennyini ne basalawo okutwala obulamu bwa Kalo. Amazima gali nti Kalo teyafa bufi bibye. Nze sikikkiriza okusinziira ku kampani engeri gye mubadde mutubuzaabuzaamu. Omwana ali mu ddwaliro, maama mumulimbye omwana ali mu ddwaliro, abagamba mumundageeko mugaanyi. Temuvudde okwo mugambye yabula, ne mulemera ku ky'omwana yabula. Kumbe mumanyi ekituufu muti okwogera, kuba omwana w'omukazi teyalwala, si buli agwa eddalu nti afa. Omwana mwamukuba emiggo ku lunaku lwe baamunona ku ofiisi awo, ne mumusiba emiguwa nga ambyulensi emutwala, mwamusiba emiguwa. Mwamusiba emiguwa ne mumukuba, poliisi n'emutwala. Mumanyi enfa ya Namusisikkalo teyafa bufi bibye, teyafa bufi, era nze sibikkiriza. Kibi nnyo ddala munnange byebyo ebivuddeyo. Nange akatambi kaneeno nga bwe bakampadde bwe nkataddeyo, siina kintu kyonna kye njiyizaamu, siina kye nnyongeddemu, wabula nze nga bwe bakansindikidde nange bwe nkatadde waneeno, kuba nsuubira nti nno ate mmwe akatambi kano mukeetaaga okusinga nze, lwa nsonga tusuubira nti tusobola okufuna ab'eŋŋanda abagenda okumanya ebintu nga bino, ab'emikwano. Teekako n'abo abantu bonna ababadde mu bulamu bw'omugenzi, w'oba oli awo teekako n'abo bulijjo abamunoonya nga tebamanyi nti nno muganda waffe ono mugenzi. Kyova olaba akatambi ako nkataddeyo nga sikutteemu, kati kiri eri ggwe awuliriza akatambi kaneeno, either okukungirayo oba okasirikira, okubaako ky'otugamba oba okusirika, okututegeeza ku ki ky'omanyi ku mugenzi, oba okubanga obadde tomanyi bimukwatako. Ye w'oba obadde omanyi, gw'olubuuza kiki ekyatta omugenzi ono, kiki ekyamutta. Omanyi eno gye tukolera tuyita mu buvubi bungi nnyo. Abamu bafa lwa mbeera, abalala batabatte, abalala aksidenti, n'ebintu ebyenjawulo, obulwadde, abalala babbibwamu bubbibwa bintu bya munda, abalala bakama babwe be babakolera ettima, abamu ne babawa obutwa, abalala ne babawamba buwambi ne babatunda eyo, ne babakola byonna bye baagala. Munnange omuntu oyo okkakkana ng'avudde mu bulamu bw'ensi. Nze nga Adita kinnuma nnyo kera ku makya nga tulina nkuba kyeyo afiiridde ku kyeyo. Ekintu ekyo kinnuma era kinkaabya nnyo mutima, ne kimpa okutya okw'amaanyi ennyo, ne mbulwa otulo. Buli ddakiika ne mbeera mu kulowooza, ebirowoozo ne binkwata ne ŋŋamba Mukama, nkusaba onkwatire ku nnyambe, nga bwe najja nga ndi mulamu nsobole okuddayo nga ndi mulamu. Saagala kuddirayo mu bokisi, nkwatiraako nsobole okuddayo nga ndi mulamu. Mukama ne mukoowoola ne mugamba Allah, saagala kubeera omu ku abo, era nga nkusaba onnyambe nneme kugenda mu kkomera. Nga bwe najja nga ntambula bulungi nnyo, enjogera bulungi nnyo, enseka, endya, era bwe ntyo bwe mbanzirayo ewaka nga ndi katebule, nga ndi mulamu, ndabe ku beewaffe. Ekintu ekyo nkisaba nnyo Mukama,
saagala kuva mu bulamu bwansi kati naddala nga nkyali mu myaka gino emito, era nsuubira nammwe abali eyo bwe muto we muwulira. Ffenna twagala obulamu naye tetumanya enkomerero yaffe Katonda yagiteekateeka atya, tetumanyi Katonda bye yatuteekerateekera. Kyova olaba munnange mbagamba nnyo nti okufa yadde nga tukutya ate era yenkomerero ya buli omu. Katonda atukwatireko. Yenze Sheila Adita, kansuubira akatambi kano kakutuuseeko bulungi nnyo. See you tomorrow.